buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much abali ku Kojja Gatto exclusive mukola kyamaanyi nnyo n'abatugoberera ku mikutu gyaffe ng'egya TikTok. Era namwe mukola kyamaanyi nnyo. Nze Ade Wilberforce Ekirime Muyanja okubeera nga leero nze ne Kojja tubeeko bye tuwayamuko ebigenda maaso mu ggwanga tu Uganda, ate era naawe anyumirwa ebyo ebyafaayo bya Uganda nagamba nti ndi ne the living encyclopedia yewo omukwata wakutwala wokwata waewo. So mwenna banyumirwa stories zaffe, bwenna banyumirwa bye tukola mukola kyamaanyi nnyo era mubali nnyo okubanga mukikola. Olunaku lwa leero gye tukeeredde oba tugende mu weekend givuunuka bwe tuti bingi ebibadde bitambula naddala Alex Mukulu eyo wiiki yonna nga bwebadde mugirabye bingi ebibaddewo, ate era namwandu yavuddeyo ng'ategeeza nga waliwo abantu abeeyagaliza ebyabwe abagala okutunda enju. Alex Mukulu mwabadde awangaalira enju eyo erisayidizaawo ku Bulange amaka abali mu Lumbe mwalaba byonna ebyagendera mu maaso nga waliwo bamanerenda mbu abagala okubeera abagitunda beesasula basasula essente zaabwe bingi nnyo n'ebirala tugenda kuba tubyogerako. Kojja nange sebo musajja okulaba ulamu bugamba ki wamudese weekend mulungi pozi mmwe ffe mwetuli. Abantu bambuulizeeko naddala bali ku Focus TV ne Kojja Gatto exclusive abali ku mikutu gyo yonna mbalamusiza bali Kojja Gatto exclusive ne Focus TV mwenna mbalamusiza nnyo mbebaza okutugoberera wamu n'okutuwa obudde bwammwe. Abasubscribe nze mukyatukoledde ddala bulungi nnyo, so nga abasharinga n'abalayikinga nammwe bimutukolera bitukola bulungi obutagambika. Amiina. Olwekyo tujja kubanga tutambula nammwe mwongere okusubscribinga emikutu gitandise otulaga akamunyenyi. Waliwo akamunyenyi bwe kajja nga giri bwegiti. So bongere ddala okubanga bakikola. Kojja tuviridde mu weekend yawo namwandu wa mukwano gwo kati aba naawe ndowooza mukwano gwo era. Omanya bannamawulire ate nja kusooka kusalamu kino simanyi gye babazaalira oba entegeera yammwe gwolowooza ndi olwokubanga nze nzannya ndi mu artist buli mukazi wa artist aba mukwano gwange oba buli artist aba mukwano gwange. Kati kitwale nga bannamawulire ne bannamawulire abali ebusi mikwano gyo. The fact is tulina ekitugatte kya professional obwo buba busiru obw'ekitole ate okulowooza nti olwokubanga oli mulimi n'omulimi we Canada mukwano gwo n'owe Germany mukwano gwo n'omulimi we Karamojja obuba busiru obw'ekitole. Alex Mukulu waba yali mukwano gwo tabeerangako mukwano gwo. Okay, wabanga ali mu art nga nawe oli mu art ono mukyala we kitegeeza ka art kali mukyala kati oyogera bibyo ku ntegeerayo. So kati Kojja mukazi wo mulaba mukazi wo simulaba otasobola kuŋŋamba mukwano gwo ne mwegaana oba musiru mba mumanyi kale mbuulira mukazi wange erinnya lyange erinnya lya mukyala wange olyoka omanye bwali mukwano gwo. Omanyi mulimu ebyo mulina okukozesa nga tolaze ennyo bantu nti okutegeera kukaluubirira. Kojja njogera kuka waliwo ka connection ebyo byonna oyogera bibyo olwokuba gwe wookoma okutegeera. Nze ne bwembeera nga ndi naawe nze mukyala wo si mukwano gwange era simumanyi siyinza kudda mu bya kisiru nga gwe byogamba mbu ate nze kati mukwano Alex olwokuba nazanya mbadde munnakatemba naye nga abadde munnakatemba nti mukyala wa Alex mukwano gwange nze siyinza kutuuka. Kale Kojja nga bw'okyogedde muno omwegaanyi tugende ku nsonga gy'aliko Kojja n'ekyo kitereeze simwegaanyi simumanyi nze mbadde simanyi nti naye Alex alina omukazi. Kati kankulagire ddala nti oli byoyogera bya kiralu ate abaana simanyi nabo sibalabangako
gwawulira bukyambeera naawe nga tuwogera wampulirako nga njogera ku baana ba Alex ekyo kye kimu kubiraga omuntu bw'ategeera nti tayogeranga ku baana booli tayogeranga ku mukazi we ate kati ntandika ntya okugamba nti muka Alex abadde mukwano gwe nga tatamwogerangako kojja amawulire agagenda maaso ku social media ogalaba omukyala agamba baagala kutunda nju eyiye ne bbaje baakolerera ababiri ne bagula mu bulumi mu kwekekereza mu kuvugira obusente bwa ati nga bw'obumanyi olwonga gw'oli luddawa obwa ati obutono nga gwawe oli luddawa obalaba lipootinga bigambo bye anti kyekizibu era bye amini yasalanga abantu n'abateeka mu kusengenge n'abanya ng'ayasa mambu yasalanga abantu n'abalya ate gwe wagenda otya n'oggula fridge ya pulezidenti n'osangamu abafu ne batakulya kati naawe byonyumya ebyo byekijinga kojja video tezinjogera tewazirabyeko saazirabyeko kati video era bwe kibanga wamaze n'obudde n'oziraba naawe neewunya ngenda kusharingira video ezo omukyala ono nze tonsharingira kubanga bwobanga byonnyonnyola gye bafunamu property omukyala ebyo engeri gye bagifunamu abagimanyi bagimanyi kati gwe kale nnyo kojja what is right and what is wrong ku bino ebigenda maaso ebyokumusa lwaki tusooke twebuuza oyo mukyala agamba nti ye nnamwandu waani owa Alex mukulu Alex mukulu yalina omukazi Alex mukulu yalina omukazi kuba yazaala n'okuzaala kyenkubuuzizza atozzeemu kirala Alex mukulu yalina abakazi Alex mukulu yalina omukazi Alex mukulu yalina omukazi omugatto ow'empeta Alex mukulu n'afuna n'omukazi omulala atali wa mpeta waliwo ekibuzo ekirala kojja mukazi wa Alex abadde abeerawa bakazi be bombi mbuuza mukazi we ekyo kyabula lukyoddamu mukazi wa Alex abadde abeerawa abadde taliyo abadde bweru wa ggwanga nga kuba gw'obadde ogamba omumanyi amaze emyaka ng'emeka nga talina Alex ebbanga liweerako ndooza emyaka nga 2 oyo yabeera mukazi we okubeera bonna yoyo abeera mukazi we ekyo ekibuuzo kojja biri bintu bibiri byenjagala tukanye ekibuuzo kyenkubuuzo njagala tukanye ebintu bibiri nga tonnagamba kyoyagala ekibuuzo kyembuuzizza okitegedde oba tokitegedde ogenda kuddamu buuzi ombuuzizza okumala ebbanga ki nedda nze si kyembuuzizza nze mbuuzizza ekibuuzo nti oyo yabeera mukazi we kyekibuuzo kyembuuzizza kojja bino byonna ebigenda maaso oyo yabeera mukazi we kyekibuuzo bino ebirala byoyogera anti kojja labayo kinankola buyo okunziramu bye sibuuzizza kojja labayo tuleme kubeera ku show eno nga tulinga abakayana nze si kayana tutambule wamu kati kubanze ntegeerako kusinga tutambulire wamu kyobuuzaako kojja tutambulire wamu nga tukkaanya tetujja kukkaanya ng'oyogera ebitategeerekeka bw'oba olina omukyala gwe wawasa n'omuzaalamu omwana ne mwawukana abakiiwo aba ex wo mu bulamu bwo talina kakwate konna saawa akakwate kirala nnyo n'okuba mukyala wo kirala nnyo tuba tumuyita ki mu ex wa kojja baba bayita baba kojja katonga kirisi kiddamu nkireke kyetuliko ombuuziza kati nkuwa amagezi bwe bateesa nkuyigiriza enteesa eri modern oli bwakubuuza ekibuuzo ng'okiddamu bwakubuuza ekibuuzo ng'okiddamu tobuuza kibuuzo ate noyongera kirala nga kyomubuuziza tannakikola ki omukyala nga bw'obuuzizza nti abakiiwo kasita ava waka ekimufuula omukyala kiki kuba aba akyadde waka ate bw'avaawo aba akyali mukyala tukozesa amagezi n'olulimi lwe twogereramu nalwo ate gwozaddemu taba mukyalawo abakiiwo aba maama wa mwana wo so kati tukitwale ntono maama wa mwana ate n'oyo ayogera si maama w'abaana ba Alex kati gwe olw'okuba obadde weefuula abitegeera oyo mukazi ayogera nti yafumbiruganwa ne Alex tazaalangako Alex mwana talina mwana wa Alex abajjeyo abaleete lwaki obwedda bwayogera abeera bw'omale abaleeta abaana be oyinza okujja okuziika taata w'abaana bo abaana n'obaleka gy'obalese mwe mugenda omanyi kyeneewuunya ku bannamawulire ba Uganda bapakukane naye nga ne byopakukirako tobimanyi kino ekyalooni kyagamba ebanjibwa
kituufu oba nedda? Nze simanyi kuba Alex nali simanya ebyama bye nali sibimanya naye ne Roni ne bwebeerawo bagibanjani babadde babanja mugenzi kati ate ono ayakira ki gwe batabanja nga yewe bakola ebintu ne babigula toba musiru kutuuka awo ate naawe kufaanana mukazi agira nga mwakola ekintu ne mukigula mwembi basobola ate Roni ogiwa omusajja yekka ng'ate ekyapa ekyekintu ekyo kiri manyagamu ndikozesa obwongo andikojja labayo kisobola obeera mu ngeri bbiri nze ne mukyala wange tuguze ekintu tukitadde mu mannya gange kimujjako nti naye yalina kya contributinga kasa kiba nga tekiriiko kakati awo naawe wenjagala olagira amagezi go bwe mugula emmotoka nga y'abantu babiri ya famire anti famire be bantu ababiri kyeŋŋamba n'abaana nabo nga baagulirako tugitadde mu mannya g'omusajja kale tebeera ya famire ekyo tebakikulimbanga bw'oba totegeera kitegeereraawo nti ekintu kyonna bw'oba wagula ka poloti bw'eba y'abantu babiri mugiteeke ebeerako amannya aga bw'eba kaadi ng'eyita bantu ku mukolo nga bayise babiri bateekako Mr and Mrs bw'ebeera bayise musajja bateekako mwami gundi bwe kiba kyapa bagamba nti ekyapa kino kiri mu gundi estate eno bagiyita Muyanja Namakula nga muli abantu bameka babiri kati oyo bw'aba ayogerera ku bintu ebiri ng'agamba nti ebintu biri mu mannya ge atukakase omanye ebintu bino tova eri n'owaawala buwaawazi nti kino twakikola babiri si bwe bakola walina okubeerawo si bwe bakola kati muyinza okugulawo akawunti nga mugiguddewo babiri ne bagiteeka mu linnya lya muntu omu kati oyo mukyalo okugenda Amerika kwamuyamba ki tolaba nti n'amagezi talina oyinza okugamba nti mwagula ennyumba naye ate ekyapa kiri mu linnya lya musajja ate n'ogiva eno n'okiraiminga nti nnyumba yammwe era baagala kutunda nnyumba yaffe omanyi waliwo nze ebintu byenjagala okurizaavinga kuba abantu bamu bajja binyiigiramu omukazi yenna ate omukazi alina abaana tannanyega kigambo era sinamulabako mu kamera kakati kati ono biki byobadde opakuka nabyo naye ate kojja onsaasira okuzzaako emabega twali mu sinaaliyo ya mukwano gwo yewakkiriza nti yali mukwano gwo Paulo Kafeero abantu abaali bakugoberera ku social media kuno bajjukira saidi wali ku ya mukyala Bisirikirwa tosobola kufunamu sense erowooza nti n'engeri ya Alex mukulu twandibanga ono Bisirikirwawe anti kati nze ate ku kutegeera kwange era sijja kufuna sensi nga zizo omukazi bw'ava awako emyaka 2 ate ye Bisirikirwa yali tavuddewo buvi kati awo wenkwawukanirako nenkulaga nti nze ntegeeramu ono yava awaka bamubuulidde nabuulizi nti omusajja yafa gwagamba nti oyinza nemumala okugula enju gwe nkya n'olinya ennyonyi n'ogenda nga muguza enju yammwe n'omala emyaka 2 n'owulira buulizi nti ono yafudde n'olyoka odda ogambe nti ennyumba yaffe naye kojja omukyalo neewuliriza alina nze ati agamba mukwano n'ebyokulwala byonna yabadde ng'asinziira bweru abadde afacilitatinga kulwala oba ng'awaayo ssente mu ddwaliro bajjanjabi Alex mukulu era nga buli kimu kigobera omanyi onkoze bulungi okwogera ebyo abantu bonna abaayogeddeko n'ababadde beeyama nti waakiri nandisasudde ssente babadde baagala kusasula zaaki nga babadde wazisasula ziyinza okuba zitezinaggwayo mukwano ziyinza oba tezibe tezinaggwayo naye tekitegeeza nti tetugenda omanyi ffe abategeeramu kuba si buli muntu nti anakitegeera kyenjogera bw'oba obadde ng'olina osasula amazzi g'ennyumba obeera naki bakuwaaki buli lwasasula amazzi bakuwa receipt atuleseeyo lisiiti ezi ng'asasula mu ddwaliro tebikola mu palapala ku maanyi ge yaleese nga ali mu kamera n'ebyenju naki singa tanajjayo bipapula biraga waliwo omukazi alina omutima oguguma okutuuka ku ekyo kyaliko nga bagamba nti enju bagenda gitunda nga mwe mwagigula ebiwandiiko obirina kwe mwagulira singa tanabijjayo nze munnange awo okutegeera awo mpitawo siringa mmwe abategeerera emabega w'ebigambo abalala bye boogera mu ngeri yennyini eyo kojja n'eddaama eryaleeteddwa nga liraga ebintu babiwamanyi omwana ow'obwa n'eddaama lyennyini lyakoze eki
ndigikwate ngeddaame lye ligamba litya nti yadde liwa enju ligiwa omwana oyo omanya ozikyo omwana ow'obuwala kakati omukazi nga yagigaana yagaana eddaame nti ddaame fu balijingiridde bujingiriza era ku ssaawa esemba yaawo baani abalijingirira anti tulinako enju oyo ebbiri waliwo maama oli kazaala baana bali kati ongeri gye wagambye nti gwe muyanja oli musajja muganda oleme kuswaza ggwanga ly'abaganda na kika kya nnyonyi tuleme kuba basiru to an extent nti ogamba nti ate namwandu ayinza okuba nga alina eddaame n'alireeta nti liirino tekiriiyo teri musajja muganda asobola kulaama n'akwasa kiraamo mukazi okay saidi yolyo namwandu ono owokubiri abaana be bagamba baleese eddaame naye si tuufu ono omukyala agamba si tuufu ani yaleese eddaame abaana be baalireese abaana balina eddaame lye balina mukulu kyembadde kugamba nti oswaza ekika kye ekyaba muyanja mwe bava toba musiru tukutuuka ku ekyo teriiyo musajja ayinza kukola kiraamu n'akikwasa baana beeramu amagezi nomata wonawe kiri kati njagala osooka omenyewo statement namwandu agamba sooka omenyewo eri statement nti abaana baleese eddaame namwandu yagambye sooka omenyewo statement menyawo statement teriiyo oja namwandu agamba ekyapa ekiri eddaame lye baleese oba eririwo si tuufu kati nkugamba na kino era okyaswaza ekika kyaki kyennyonyi mu Uganda mu Baganda mu nnono za Buganda n'obulombolombo tewaliiwo namwandu watandikira kugamba nti ekyapa eddaame fu kuba namwandu si yasoma eddaame namwandu si yabeera n'eddaame namwandu talina buyinza bwonna ku ddaame eddaame alitegeerako talitegeera aliwulirako ekyo tekiba then bwabanga yaliwulirako ng'amanye ettuufu then ye mufu ye mukyamu eddaame omuntu yekka alitegeera yoyo gwe balikwasizza oddisoma n'abaaliteresa abatamanyi kirimu ate ffe baalisomera anti kyeŋŋambye kati olaba nti amagezi era okyagaleseko mu mulyango koja ndi eddaame ati wuliriza kuba totegeera kyoyogera nebyogera tobimanyi eddaame omuntu alisoma at that juncture we mutandikira oddikumanya ebirimu yes ebisigadde byonna kati omukazi talina wasinzira agamba nti fu kuba talina ddamu lyagamba nti waliwo na lino ekyokubiri eddaame bwe likolebwa oli aliteresa muntu gwaliteresezza ate era teriiyo okujjako ng'oli bagamba nti naddala abeefuula abalokole bebokka abajjayo ekiraamo tukisomeddewo teri basoma kiraamu ng'olunaku lw'olumbe terunatuuka abalokole bo bakisomerawo ku nze simanyi kuba siri mulokole ate saagala kuyingirira nzikiriza yaabwe naye nze nkugambye nti omuganda kitwala bbanga ki gwe toli muganda ewammwe taata wo waali bwe yafa abatwala bbanga kyokwaali ewammwe temufiirwangako temwabyanga ku nnyimbe mwesiimye bumbanga mwazaalibwa muli abantu kana emitwalo 5 mwenna weemuli temwabyanga ku lumbe ewammwe koja tutereezemu n'alaba kati njagala ekintu kimu bw'oba oyagala kuyiga kuva ku nze so si kunkaayanya kati ndi mu kuyiga oyagala kuyiga yes eddaame litwala bbanga ki paka ng'olumbe lwabiziddwa mu Buganda wano olumbe lwalitutte emyezi 9 era eddaame liryoka lijja terijja buzi baleeta lireete erisomebwa abantu tebabulira era balisoma kiro ng'olumbe lwabizibwa enkya balisoma ekiro nga mwenna we muli mu nsiisira y'oyo omusumisi anaabeera n'asumika n'alisoma n'ayita bannamwandu oli waba alina bannamwandu n'abayita n'ayita n'abaana nti mujje muwulire kitamu bye yalaama kati ono omukazi atandikirawo okugamba nti okujjako nga naye yali alina byeyetegekedde atandikirawo okugamba nti baze eddaame effuli eryo limusoma atwalire buli obusiru koja kakana akasembayo yammiddwa okulaba ku postmortem eyakyekyase Alex yani kati tolaba nti oyo omukazi talina magezi yagambye yabadde ajjanjaba abadde ajjanjaba kikyatamanyi kyayagala tukulaba ku postmortem yagambye nti abadde mulwadde nga yamujjanjaba kati oba omaze okumanya ekisa eki kuba gwe obadde okijjanjaba tolaba nti talina magezi gwe naawe otandise okulaba nti talina magezi nti abadde ajjanjaba naye teyabeereddwa mukisa kumanya ye abadde ajjanjaba ki kyekyo kyabadde aweerezaako ssente zatuukirira n'okkira eyimingirako enju
kuba na magezi obuuza no gabane owaayo oyo ye bwe tujjanjaba yabadde kyekimuluma ye abadde ajjanjaba nti Alex omusota gwamuluma naye ate bagambye nti yafudde kirala kati omuntu bwatuuka okusirwala okutuuka ku extent yeeyo postmortem yes bwe bulwadde obuba buseeki omugenzi kati bwe tukimuteekako nti ye yamusse kuba tamanyi nakyamusse ng'ate abadde ajjanjaba gwe obadde ojjanjaba ki kyewali omutisiza abantu bayinza okikuteekako ate bajja kumuvuma oyo omukazi bajja kumuvuma kuba atandise okwogera omanyi bw'ogaanira mu kamera nga oli mu bizibu oyogera ebyekisiru oseerera otuuka otya okugamba nti gwe obadde ojjanjabaani balo ng'oweereza ssente ezikola ki ezimujjanjaba naye nga tomanyi kyojjanjaba kyoweereza ssente ate oluvannyuma n'osindika amannyo nti baze simanyi kyamuse bannemesezza okumanya okulaba postmortem tebagiraga oyo postmortem eragibwa nga omuntu afudde ne bagiraga abeetaagisa bannyinimufu okusobola okujja omulambo mu ggwanika n'okugiraga mu kitundu gy'ogenze nti tuleese omuntu okumuziika kuno naye yafudde bulwadde gundi oba kino kyekimusse n'okugenda mu likodisi ewa gundi mu administrator general's office okugenda mu likodisi ne munira nti omuntu gundi yafa kino mu ddwaliro egindi gye yafiira yaziikibwa egindi ng'alina abaana bwe bati byonna bibeerayo era bwe boogera mu baalina abaana bajja boogera abo bonna abaana naate mu bakazi abaavaawo ne bagenda tebajja boogera kuba baba tebali omukazi okujjako ng'omukazi abaddeko n'ofa n'afa omuntu ng'ono omukazi waali gwe babalanga mukyala we so saa yagenda emyaka 2 so ojja mu bulamu bwoba olina kyokola n'omukyala kibeerenga mu buwandiike nze kaakati ndi wano nze nina mukyala wange byemuwa nga ndi mulamu n'abantu mbagamba nti kino nakiwa mukyala wange era nenkiwandiika nti kino ekintu kino kyange ne mukyala wange naye bwe mbanga nfudde amateeka gakolanga nga bwe gakola nti shares ezibadde eza business partner ziddira business partner kati nenfa kyenina ne mukyala wange ekiyamba zino endooliita eziba zijjo nze kyenina ne mukyala wange nti kino kyange ne mukyala wange bwe nfa kiba kiki kyova olaba nti bwe mba nzimba ennyumba nze yange gye ndimu ne mukyala wange gye muzimbira nzaawula ennyumba yange nenjawula neeno gye mbeeramu naye nenjawula abaana bange ne babeera mu nnyumba yange eri eyiyo era n'abaana boono gwe bemba muzaddemu obaleete newuwo mbaleete newange eno ennyumba bwe mba nfudde eba ya mukyala wange abaana bano be namuzaalamu tebagikaayanira tebagirinaako buyinza kuba balina eya kitaabwe bo we balina okubeera era akojja kukansalira namu nkaagala ako kitegedde kaakati omukyala singa ofiirwa omusajja nga gwe obadde n'omusajja oyo oba wazaala oba tewazaala gwe obeera mukyala ki w'omufu era gwe obeera nnamwandu kati bano omanya namuzaalamu mu myaka ate okuzaalamu kirala nze nina abantu be nazaalamu abaana nina abaana 19 naye sirina bakyala 19 nina omukyala omu bali abalala nabazaalamu gwolowooza nti buli nnyumba gye wapangisaako eba yiyo naye olina gy'ozimba nti eno nnyumba yange so ono asembayo ono saasembayo gw'obadde naye kuba nawe wonna wenfiira nyinza okuba nga nina omukazi gwenjagala tekimufuula namwandu oyo abeera muganzi wange namwandu ye mukyala gw'oba naye asigala ku mwandu obajja ava ku mwandu kojja njagala bino byonna tubiyige mu kaseera wendwalira nyinza okuba nyinawo kamaka agasukka mu maka agamu nyinawo wane nyinawe muyenga nyinawe yonnange eri abakyala nga bina wali abakyala ebo bibabeera bannamwandu bo woofiiridde babeera bakyala nga buli omu alina amaka ge era tebayinza kugamba nti ow'emuyenga genda ow'entinda aveeyo ddeeri buli omu ekyo kisigala mu buwandiike nti buli mukyala ennyumba mwafiiridde yeeyiye
n'abaana be ate olwo bwe kituuka kiti awo omukyala n'abaana be mu nnyumba mwabadde bwe kibeera. So kenjizeemu kojja bwe tuba tukyali balamu ng'olina mukyala wo omwagala nnyo akantu ako kemukoze oba okimanya akayinako komuga kiwandiikwe leka kyogerako bwogezi ekintu kyonna ye muntu omugunjufu naye anti ate ffe kati oyinza okyogera obwogezi era nekikola kati nze gano maloboozi yes bw'ogajjayo ku mufu n'ogateeka wali kyo kiraamo tekiriiko naki kuba wakyogera ng'okyali mulamu ng'otegeera bulungi kati bw'omala enkola abantu abawandi balina ekizibu kimu balowooza bwe balaama baba bagenda kufa naye oba otaasiza ebintu bingi nnyo kyova olaba basudde teyataataaganya bantu yalina abaana bayitirivu. Yes. Nze nange siyinza kutawaanya bantu nina abaana bange bangi naye nze omukyala gwendi naye ennyumba gy'alimu gembeeramu naye yebeeyiye ate nkookerako n'akalala nti abaana benzaala mu mukazi ono gwemba ndi naye wadde ye nannyini nju eno ate abaana tebagivunaanyizibwako abaana eyaabwe mwemba ndi ennyumba yange eya taata waabwe bo yebeera ewaabwe so si wano. So ono yaba kati namwandu yavunaanyizibwa 100% ku nnyumba eno yamanyi ezibadde ezange nga tuli naye zifuuka zize ye yamanyi nti wakati kampa abaana bange ne bweba bank account nga yagundi y'abantu babiri era bwenfa mukyalo wange yaba sayininga sente ziriko ziba zize ziba zivudde mu kubeeza ababiri nze Sematimba tokakiddwa bwano bino byenjogera mbyogera ndi soba kojja nga tukuba mu ensonga ya munywanyi wo na Alex Mukulu kino ekigenda mu maaso bitandise mawulire wadde nawuliddewo okubeera nti babadde boogeddeko n'omukyala Bikendeere bive mawulire bigatta ku mukululo gw'omusajja oba bisaanyaawo busaanya tebigusaanyaawo omukululo kyokoze kiba wakikola bw'oba wawandiika omuzannyo ne bwe banaakugerera ebigambo ebyenkanawo tekijja kujjawo oguwandiika osigala waguwandiika ebyo byonna bye boogera omukazi amanyi abantu boogera ebintu bingi olwa desperese kati ayogera ekyo alaba luli abadde alina bargaining powers kati takyazirina kyekimwogeza ebyo ate gyanaakoma okwogera ati abantu bajja mulaba nga nonsense ng'atalina makulu gwe tolaba okyali njagala oleeta ennende era ayogere akyalina kyayinza okwogera nnende oba aliruddawo banne ennaku zino nakugambanga nti ekyo ebyo bw'oba tolina magezi ovaamu ebyekisiru bingi ate tova mu kamera abo nga waguddewo ekizibu yayogera bingi atuwasa ate n'okulaga nti abaana abakafeero tabaagala ayagala bali ebyuma byebigaanyi kwe kulaga obusiru obusembayo abafamire yo tobaagala naye oyagala bali ebyuma bikuyambye bikugambye owaaye abo teweesiba ku batali baana bo abamwe baabano naye ate gwe oyagala bali be bawandudde ekyo kyekimu kubiraga nti amagezi ogaleka mu mulyango ng'ofuluma otambulamu so omukyala ave mu kamera kati ate nyinza n'omugamba nti tavaamu alabe oba alina ekinaamuyamba naye yayisa abakungu abo bamuyambeko abakungu si bye bakulembera amaka g'abantu bangi nnyo ab'amaanyi abayingira mu byakafeero kyakkirizisa abaana ebikyuma byekyagaana ekyo kyetaaga bwetaazi magezi mazaale ne bwe muniyingiramu mutya ne bwe baleeta CDF ne baleetaani ng'ekyuma kigambye nti ono si mwana wa gundi tasobola kukyuka sayansi aba amaze okwogera kyekyo. Kale nkujjukiza bannaffe tutambula nabo aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolera events ennungi ddala bakuwe services zino wammanga photography videography era bakuwe ne juice bakuwe cake entertainment okulaba nga omukolo gutambulira bulungi nnyo oyikwe na wonna woli ngoteekateeka mukolo banoonyeeko bakolera omukolo ogwo omulungi ddala bali ku Focus Event Services era ku TikTok yaabwe bayinako byakuteerako bajja bakola ebimu ku ebyo bye bakola ate era ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti banoonyeeko bakuli branding le business yo era bakuwe stickers banners business cards corporate uniforms oba t-shirt
nga ziri branded bulungi nnyo baba bakuyambako okulaba ng'okyusa omulimu gwo. Sijja kwerabira bannaffe aba Bicycle Kick bagamba nti erinnya lya nnyinimu obeere gumite ng'enjogera ennaku zo beegamba. Niwo oba wa Man U nga ddala Hull City yakubye goolo 3 oba 2-0 odda bulungi ewaka n'okola emirimu gyo ate era egy'ekisenge gitambulira ddala bulungi nnyo. Kikuyambako okuwa enkizo ey'okubeera nga toyisibwamu maaso. Noonya Kojja Kagatto ku namba y'essimu eyo ku screen 0752 abe nga akolako bulungi ddala. Producer ojja tuyambako tuwulire budde ki awo tuli tulabe how kale tobadde mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi